osibye otya omulungi ampuliriza we bali kwekumira ku Progen Media TV gwe atanaba ku subscribing agenda maso subscribing ensobole okwongerayo amawulire gaffe ag'entertainment saako n'aga sports gasange ku progenmedia.com wali amawulire amalungi atera amanyuvu ennyo g'otasaanye kulabika nga muganda wange mwanyinaze ogenda maso osiwe natera njagala kuyitira mu ngeri omukulu Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yaganiddwa okulabika nga yeesamudde asobole ogendako ekayunga akubire Miss Harriet akalu n'aggambye Miss Harriet nakiwedde saako n'emu ne Andrew Mwonge be basinze okulabika nti batutte bagenda kulabika nga omu ku bo anywa mu banne akendo nenkugamba nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aganiddwa okulabika nti yeesamudde agendeko ekayunga akubire Miss Harriet akalulu naye ate njagala okugamba nti RDC Sempala Kigozi avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti Miss Harriet yamugaana dda okulabika nga nate akkiriza omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu baamulabulirawo ne bamugamba tokkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu okulabika nga ajja akukubire akalulu abantu basinga ensonga ne bajogeddeko ne bategeeza nti oba bamukkiriza oba tebamukkiriza ye nakiwedde oba Harriet agenda kulabika nga awangula akalulu kano akeekayunga kyenjagadde okutegeeza atera okugamba omanye gwe omulungi ampuliriza ali ku Progen Media TV kyenjagadde omanye nti no newankubadde nga Miss Harriet nakiwedde bamubaganye Bobi Wine ogendayo mukubira akalulu naye abantu abasinga bagambye nti nedda akalulu ajja kawangula oba atya ye Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu aganiddwa newankubadde nga President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ye agenda kukkirizibwa okulabika nti agenda ekayunga akubire Andrew Muwonge akalulu saako n'okusinkana abantu ab'enjawulo oba abakwasaganya ensonga eza security n'abo abantu ba NRM abagiwagira ye President w'eggwanga bagenda kulabika nga bamukkiriza okugendayo akube campaign newankubadde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa NUP bamuganye okugendayo okuba akalulu bwekityo kyenjagadde omanye atera okitegere nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ye bamuganye naye ate Bobi Wine omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuganye mwena gwe mumanyi obulungi nti ye Bobi Wine ye te President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni agenda kulabika nti ye ayitawo bulambalamba akkirizibwe ogenda ekayunga okuba akalulu ye Sempala Kigozi agambye oba kitya oba butya tetugenda kukkiriza Bobi Wine kulabika nga kubanga President waffe Yoweri Kaguta Museveni agenda kuyitawo agende ekayunga omukulu waffe Bobi Wine ye bamutwalanga atalina amakulu ye atali President newankubadde nga ffenna tukimanyi bulungi nti President waffe owa NUP naye ye bamuganye ye bo baagala President wabwe Yoweri Kaguta Museveni ayitewo agende akubire Andrew Muwonge akalusako n'okusinkana abantu ab'enjawulo ekayunga nja kuba natera nkwongera mawulire amalala mangi notasaanye kuva ku Progen Media TV ebirungi bingi nnyo tuleeta weeyongera okulabika nti okuuma obulamu bwo kubanga obulamu kya bugagga obulamu kya muwendo omwaka tunatera okukuba oluku mu mutwe naye kyenkusaba kintu kimu kuuma obulamu bwo kubanga obulamu kya bugagga omuntu yekayeka omulamu yasobola okubeezaawo obulamu bwe nja kuba natera nkwongera mawulire amalala mangi weeyongera okwekumira ku Progen Media TV kanzije